Poliisi bonna bagirete. Asatu muhiirwe mutuuze w'e Makindye mu zooni ya Mubaraka gy'abeera n'abaana bana nnyabo be yalekawo n'agenda ebweru okkuba ekyeyo. Omwami ono mu mirimu emingi gy'akola mulimu n'ogwa loogi gy'alina okumpi n'awakaawe e Makindye. Loogi yali yagifuniramu omuvubuka amuddukanyizaako ku mirimu gyayo. Muwala we omukulu wa myaka 15 kyokka kaakano ali lubuto olugenda okuweza emyezi 6 lw'agamba nti yalufuna ku muvubuka eyali akola mu loogi za kitaawe eyamuvumbagira ekiro ssaawa nga 6 bwe yali afulumya okweteewuluza. Ne musanga mutoyi nengezaako okudduka we yankwatira nankuba ne neekoona omutwe wansi n'empunga. Kati nali ngezaako ogala nankwata ku mumwa nengezaako muluma ne naye naasigala nga nkutte ku mumwa we yampambira. Tikwolwo kitaawe yali agenze mu kyalo Emitooma okulaba ku nte ze zaalundirayo. Era nagezaako kuba endu naye tewali yampulira banga ne baganda bange baali beebase ne baneiba nga beebase banga zaali ssaawa za kiro nnyo. Bato bange bonna baali beebase ate tebaagala bazuukusa. Tasobola na zuukuka mbulyangu omperekere. Omuwala ono agamba eby'okumuvumbagira yabisirikira kitaawe n'atuuka okumuzza ku ssomero nga tamunyeze. Nali saagala bayombe batera nnyo yomba mama ne taata mbwaki kati yo walekawo abaana yo ekiki ekimutuuseeko batandika okweteekako ensobi nga mmanyira wana amanya agenda yomba ayombe sinakwemba kokka nkube n'okunkuba nejjusa obutabagamba singa nabagambirawo yalifunye ekyo kukola nekitantukako bwe kiti. Sabiiti 2 emabega musajja mukulu yalabirawo ng'ab'essomero bamukubira essimu era olwatuukayo amawulire ge baamuwa gaali ga muwala we okuba nti yasoba. Metro nangamba naate kukikugamba kubanga nangamba nange nakaaba amaziga ngampa mu kiwanga nagamba ogenda kuguma byaze. Bwe yabuuliriza omuwala gye yajja olubuto n'akamutema ti ku muvubuka eyali amuddukanyiza loogi. Muwala we bamumugobya ku ssomero. Omwana wange afune justice kubanga omwana afidde ficha alina okudda ku ssomero asome. Omwana muto simanyi. Ekiwejjowejjo yasibira ku poliisi n'aloopa omuvubuka era n'akwatibwa. Kyokka ekyongedde musajja mukulu ennaku kwe kuba nti muwala we ku poliisi naye yaguddwako gw'akabasanya mwana munne kuba n'omulenzi kyazuuliddwa ku poliisi nti taweza myaka 18. Bangambye nsimanyi eteeka oli atana okuweza emyaka 18 n'omuwala atana okuweza emyaka 18 ngo baba charging abona defilement mbona baba bakwa defilement. Pasi nyaga kusawo kwebaza ono omukyala OCCID wekatwe yatunula omwana n'akaaba n'agamba omwana muto mweboni kyamuteeka mukomera so yakula ekintu ky'obuzadde. Wabula okusinziira ku poliisi n'abakugu mu by'emisango gy'abaana bagamba kino kiri mu mateeka. Katawo amateeka getukakatako anti singa abaana bato nga tebanaba kuweza emyaka 18 nga benyigira mu bintu ebyo tuteekwa kuvunaana bombi mulenzi ne mwana muwala. Kati okuwa mwana muwala bondi ngeraga nti ki defilement. Mu mateeka kooti ebaggulako omusango ogwa defilement buli omu aba defirinze munne so teriiko gwe bagusalira nti oba mulenzi oba muwala. Mu bulambulukufu kooti erina bonna okubawa ekibonerezo. Kyokka kitaawe w'omuwala agamba omulenzi ono kandibanga kabadde kakodyo okuteekako nti wa myaka 17 nga ye mu kumupimapimamu alaba aweze 18. Endabuka ye kenyini yangamba yali omuvaka ya senior 6 leero agenda kugenda ebya senior 6 bikomyewo. Mwana mulenzi twamutwala mu basawo abasawo abakugu ne bamukebera abasawo abakugu ne batuwa report anti mwana mulenzi alina emyaka 17. Kati mu kwemulugunya okwo okw'emyaka nze kyenyinza okuwabulamu kwe kutwala omwana ono n'akeberebwa emyaka mu referral hospital ne bakozesa x-ray n'ekijjayo bulungi nnyo. Musajja mukulu yeekokkola amateeka gagamba nti omulenzi gamukwasa kyejo nga geewunzikira ku myaka. Nze kati nze gula pampa nyina okusasula sente zigenda mu ddwaliro kubanga bagamba nti omwana tasaba kusindika mwana muto alina okumulongoosa. Kyokka poliisi egamba omuwabi wa gavumenti akyayinza okukyusa mu mpaaba. Tebateesa tiyakkiriza mwana mulenzi kyabadde agamba naye yamukola ki yamukwata mukwasi muki nekifuba
omuwabi wa gavumenti n'atulabula n'atuwa amagezi ati tuvune n'omwana mulenzi emisango y'okukwata ba rep. Twagadde okwogerako n'abazadde b'omulenzi ku nsonga eno, kyokka essimu kitaawe w'omuwala kw'abadde asinziira okubawuliza tugikubyeko ne beegaana nti omulenzi tebamumanyi era teboogerangako na kitaawe wa muwala. Ne kitaawe w'omuwala agigezezzaako ne beegaana okwogerako naye. Okuggyako nga wasolezaamu ennamba nze siri maama. Kale nnyabo. Abakugu mu nsonga zino batangaazizza omusango guno gye guyinza okuwunzikibwamu. Mu bulambulukufu kkooti erina bonna okubawa ekibonerezo oba kyakubuulirirwa oba kyakugenda temukiddamu kye bayita caution oba ne babasindika naye era tebatera basindika na kampiringisa kati normally bibiggwa na nteeseganya wakati w'abazadde n'omwana abaana. Lakini oba kulaga tubalina n'ennusu 10 ekisobola kulabirira omwana. Omwana baba basulumu abazadde b'oli omuvubuka ne bamulabirira nze n'enzirayo ku ssomero banga nesirwedde kulabirira mwana. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.